Naku olw'okulonda bannabakyala b'ebyalo okwetoloola eggwanga lyonna wamu n'abantu abana abagenda okukolera ku kakiiko kano. Ewandege ya Mukatale Zone okulonda kubadde kwa mbiranye ey'amaanyi ng'ababadde bavuganya ku kifo kya Nnaabakyala ababadde abasatu okubadde Namubiru Harriet ng'ono abadde ku kya Namunigina, Bakanansa Rehema Kinaabi owa NRM ne Nakigozi Jali owa NUP. Ekiseera ky'okulonda bwe kituuse abantu ababadde babemberedde mu kifo bakuluumulukuse ne basimba ku mugongo gwa Namubiru kumpi bonna. Ekitabudde abatonotono ababadde ku kifaananyi kya Bakanansa owa NRM okufuluma awabadde walonderwa. Bino byonna bibaddewo ng'ebyokwerinda binywezeddwa okwetoloola ekifo kyonna era ng'abawagizi ba Namubiru balabye okubala tekutandika kwe kutandika okukooloobya ennyimba. Bano babadde balina engeri gye beemulugunyaamu kubamu ku banene nga babalumiriza okubeera n'oludda mu kulonda kuno. Omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu Kampala, Haji Lule Mawuya, atubuulidde ku kibadde kiremesezza okubala okutandika. Oba okwemulugunya okw'enjawulo. Ekisooka nti register gye basomamu si eyo original register, nti register gye basomamu ndala. Ekyokubiri wabaddewo nti abo abasomeddwa bonna si basula mu kitundu kino. Ekyokusatu nti abo abasomeddwa already waliwo abasangiddwamu nga bamaze okuyingira mu kifo kino. Abantu oluvannyuma balagiddwa okusooka okufuluma ekifo kino ne baddamu okusoma amannya buto nga bwe bayingira ng'era gye biggweredde nga Namubiru Harriet akalulu akawuuse buva. Irira mukyala Namubiru Harriet ng'omuwanguzi. Namubiru Harriet afunye obululu 278 n'addirirwa mu na NUP Nakigozi Jalia, songa Bakanansa Rehema Kinaabi owa NRM yetabaddeewo wadde okubeerawo ne agenti. Namubiru bw'ati ayogeddeko eri abakyala n'abasuubiza okubaweereza nga ne bawangudde abasabye okukolera awamu. Ngenze bembadde nvuganya nabo si lutalo nabagambiddewo mu kusooka bwe mumpangula nzira mabega wammwe bwe mbawangula mujje tukole nze sizze kulwana ntalo nze kutereeza Wandegeya. Bwe kutyo okulonda kweyongeddeyo okusobola okufuna abantu abana ono baakola nabo okuli omumyuka we omuwandiisi ow'ebyensimbi kw'ossa ow'ebyamawulire. Kolera wamu n'abakyala gwe tulonze Saabawandiisi kakiiko kano nteeseteese okubawa. Baabalonzi nabo boogedde ku kulonda kuno. Obuvuyo tubuyiseemu. Lukabadde katambudde bulungi. Waliwo bayagala kutukyankalana naye tubawangudde. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda, okulonda kuno kutambudde bulungi okwetoloola eggwanga lyonna ng'omwogezi w'akakiiko kano Julius Mukyunguzi bw'annyonnyola. So okutwaliza awamu ripooti zetufunye ziraga nti okulonda kutambudde bulungi. Mubaddemu ebifo ebitonotono ng'abantu baagala okuleetawo embeera abasajja ng'abasajja nabo bagamba baagala kwetaba mu kulonda obukiiko bw'abakyala ne tubagamba guno si gwammwe. Ono atenderezza emirembe egyoleseddwa abakyala mu kalulu kano bw'atyo n'asaba bannayuganda okugikuuma ne mu kalulu akajja ak'abassentebe b'ebyalo. Abakyala bo batulaze nti baagala emirembe era batuwadde ekyokulabirako, ekyokuyigirako, ekyokugoberera. Kati n'okulonda ogenda okubeerawo wiiki ejja ennaku z'omwezi 28 ku Lwokubiri wiiki ejja olw'okulonda abassentebe b'ebyalo. Tusaba bonna abagenda okwetabamu bayigire ku bakyala kye bakoze olunaku olwaleero. Wabula ono ategeezezza nti bwe kinaazuulibwa nga waliwo ebyalo ebitalonze ng'akakiiko bajja kutegeka okulonda mu bifo bino. Nze ndaba wano abateeseko bonna balaga nti okulonda kubaddeyo naye bwe tunaamaliriza ripooti zonna okuzifuna nga zivudde mu byalo byonna 7,214 tujja kutegeera waliwo awalemesebwa okulonda era akakiiko kajja kutegeeza eggwanga era kababuulire lunaku ki bwe tunalonda mu bifo ebyo. Naye kati Kimuli Abdallah ne John Maido, Crack TV amalindirire.